Kyekitundu kyaffe ekisembayo mu Akakiiko nfuufu n'oluvannyuma tugende mu gebyemizannyo. Abaddukanya eddwaliro ly'Entebbe bakkaanyizza ne baggalawo obujjanjabi eri abalwadde abalala bonna ne basigala okujjanjaba abo abalina ekirwadde ekya COVID-19. Eddwaliro lya Ntebbe grade B liggaddwa eri abantu bonna bagendayo okufuna ebitanda naye abaagala eddagala n'okufuna obujjanjabi bulala bakkiriziddwa nga kino kikoleddwa okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abagendayo okusobola okukendeeza okusaasaanya kw'ekirwadde kya COVID-19. Kati in order to create space tusazeewo olwaleero inpatient services tugiggalewo mu Entebbe Regional Referral Hospital tusobole okwaccommodatinga referrals zonna eziva mu malwaliro amalala. Naye services endala za outpatient services nga OPD, chronic care ng'okulabirira abantu abalina sukaali, abalina sickle cell, abalina obulwadde bwa HIV, services ezo zijja continuinga. N'okwongera okuscreeninga abalwadde abajja nga ba COVID tujja kwongera okuziwa abantu. Naye tetujja kusobolanga bad meeting inpatient kuba kati inpatient tugiguddewo esobola accommodatinga abantu bonna abalina COVID. Akulira emirimu mu ddwaliro lino Mubiru Muhammadi agamba nti mu kiseera kino balina abalwadde 63 abalina COVID-19 era 25 basiza ku byuma ekitegeeza nti embeera mbi nnyo era ng'ebasusseeko. Naye ewiikati eweze abalwadde baatusukkako era tulabirira kati twetuwenkujogerwa tulina abalwadde 63 naye kitegeeza nti abamu balina mu nkuubo. Ono agambye nti balina okusooka okutereeza ebyuma ebyayonooneka mu ddwaliro okuli ebitanda n'ebirala byonna ebyafa olw'okufuuyirwa ne sanitayiza era ebimu biri mu kutereezebwa. So we need to replace so many including doors and the windows. Sanitayiza ono ayonoona ebintu bingi nnyo bwe tuba tumufuuyira. Buli ssaawa 6 tuddamu tufuuyira buli kifo. Kitegeeza ate n'abalwadde bali abaasooka feze yasooka bayonoona ebintu bingi. Bayonoona amadirisa, bayonoona ebyamazzi, bintu bingi byayonoonebwa. Asambaza ebiyitiŋŋana nti tebakyajjanja abalwadde ba COVID-19 wabula nti eddwaliro terimala kyokka nga balina okwewala okufuutiika abalwadde era nti abamu babawa amagezi okugenda e Mulago ekireetera abamu okugamba nti babagoba mu ddwaliro. Tebatuuka wano tubagamba nti tujjudde ne tubagamba nti kifo ekyangu ekyokugenda mu Mulago balaba nga ffe abagobye obuki tebakitegera kye tutegeeza nti tujjudde. Tulina bwe tuba nga tugoberera ebiragiro ebyateekerwawo okwekuuma obulwadde bwa COVID n'abalwadde tusobola bafuutiika. Twatandika okuba ne obunkenke ng'abalwadde bano tubagamba bagende e Mulago oba bagende mu malwaliro amaki amalala. Abalwadde bano nga tebaagala ne batuwaabira. Agambye nti gavumenti eri mu kutereeza kifo we bagenda okukuumira abantu abalina COVID-19 wabula nga wano tewannaggwa bulungi era mu kiseera kino abalwadde bangi batuse okubateeka mu nkuubo. Mwebaddemu abalwadde ab'embuto, mubaddemu abakyala bagenda okuzaala, mubaddemu aba accident and emergency. Abalwadde abo n'otandika okwegoba mpola mpola kuba batandise okulaba nga n'abalwadde bano aba COVID tutandise bateeka mu nkuubo. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Katugendeko mu gebyemizannyo tovaawo. Lubulwa Lorian n'ekiro kyaffe eky'ebyemizannyo Akakiiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mawulire okuva mu kibiina ekidukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya Federation of Uganda Football Association we bakiyite FUFA. Olunaku olwaleero akakiiko aka FUFA akakulira ebyokulonda akakulirwa Mathias Bwire akalangiridde mu butongole nti Engineer Moses Magogo yekka yagenda okuba nga avuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda okugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa August mu disitulikiti y'Embale. Kitegeeza tewali n'omu agenda kubanga amwesimbako. Tusobodde okubanga twogerako ne bannamateeka okuli Muhammad Bazirengedde eyaliko omunnamateeka wa FUFA wamu ne Julius Kavuma Kabenge nga nabo boogera ku nsonga katubifune mu bujjuvu. Leero akakiiko ka FUFA ak'ebyokulonda kakulirwa Mathias Bwire kakakasizza nti Moses Magogo tewali muntu agenda kumuvuganya mu kulonda kwa FUFA oluvannyuma lwa Mujibu Kasule ne Alinze abaali baagala okwesimbawo okulemererwa okuyita ku bukwakkulizo obukakali obwassibwawo. Tulangirira nti Mwami Magogo Moses Hakim ye yatuukiriza ebisaanyizo
n'abantu abo benangiridde wammanga nti era lisiti eno gye tugenda okuwaayo mu lukiiko tabamiruka olwa FUFA okulonda omukulembeze wa FUFA. Eyaliko munnamateeka wa FUFA Muhammad Bazirengedde y'omu ku balaze obutali bumativu ne ssemateeka wa FUFA aliwo gwagamba nti yakolebwa n'ekigendererwa ekyokulemesa abantu ab'enjawulo okwesimbawo ng'ayamba bali mu FUFA okwenywereza mu buyinza era n'agamba nti bye bimu ku ebyo ebyamujja ku kifo kya munnamateeka wa FUFA mu mwaka gwa 2013. Nti omupiira gwe gumu ku muzannyo ogwagalibwa ensi yonna buli omu akola ekyo nekisoboka okulaba nti buli muntu yenna ali mupiira akola ki agweyagaliramu mwebyo mu byateekeddwa okukola okulaba nti no toggalira abantu bonna waki walala okulaba nti abantu buli muntu yenna ajja n'anyumirwa omupiira owulidde tokola bintu bigenda kubeera gwe ng'omuntu nga bikubeera nti birina bwe bikuumidde ng'ate abalala bye bakola ki bibateeka bbali kubanga nze etteeka linna wane FUFA electoral code gye nnina omwami Mulindwa gye yasayininga gye twalekawo ate yo kati eriwo mbi nnyo n'okusinga eri gye baali bakoze kubanga eno kumpi tekkiriza muntu yenna kukola ki kujja butereevu kwesimbawo. Bazirengedde anokoddeyo akawaayiro namba 14 mu ssemateeka wa FUFA akoogera ku bwenkanya mu mupiira kakugira omukulembeze w'omupiira yenna okubeera n'oludda mu byobufuzi nga mu kiseera kino Moses Magogo akiikirira mu kibiina kya NRM era nga ye mubaka owa Bujope East mu paalamenti. Naye kati bw'ofaayo n'oweerangirira n'ogamba nti nze ndi wa kibiina kino oba ndi wa kibiina kiri ekibiina kyennyini amateeka gaakyo tekakukkiriza kubeera neutro owulire ate ng'omupiira gukugamba olina okubeera neutro nekya omupiira gukwatira ku level yakwambala saati n'oteekawo n'ekigambo mu maaso nti oba n'oteekamu ekyobufuzi oba n'owaaka ekintu kyonna kyowagira nga kikwatagana n'obyobufuzi bikwatira na ku political statement. Kati tuweebuuza nti ye ono Mwami Magogo agenda kwawula ate political statements n'ezo ez'omupiira. Ekyokubiri agenda kuzaawulirawa ng'ayingira paalamenti ng'afulumye bw'anaafuluma abeere neutral anakikola atya nga n'etteeka lya movement yennyini terimukkiriza kubeera neutral. Magogo yakakulembera FUFA emyaka 8 era ng'okusinziira ku kakiiko ka FUFA k'ebyokulonda Magogo alinze kulayira ku kisanja ky'ekyokusatu eky'emyaka emirala 4. Tulina protesting ewa minisita nga tumugulira ekyomupiira kyegugamba na bano kiki bakola owulidde awatali kuwola ki kutya kwonna. Ekyokubiri tulina okuteeka mundo za protest mu FIFA. As I speak now, FIFA tugitegeeza situation eri Uganda n'ekirala ebintu byonna bigawa biganye wano tewali muntu ateeka ssente mu mupiira owulidde abantu bakola ki bebateeka ssente mu mupiira nabo batandika okutunulira ekintu kye bateekamu ssente kiragawa gwandibadde nga bannannyini ma club be bannannyini muzannyo ng'emizannyo gyonna emirala naye kaakati ekibiina eky'abantu ak'abantu abatono beefuula okuba nti bannannyini mupiira egamba we baaguwamba kati basalawo ani asamba ani atasamba ani mukulembeze ani avaako ojja kusanga omusajja nga Mwami Magogo tabeerangako yabeko ne kaklabu kamutundu ninga talina club ninga gufugira lwa politics nagutuulako nasalawo wagibulaga so we tuli nze ng'omu ne bakyusa amateeka ekibadde okuva Mwami Mulindwa bwe yajja kyadde bakola bageza okukola amateeka gakuumira omukulembeze aliwo mu ntebe. Oluvannyuma lw'omujibu Kasule ne Alinze n'abadde baagala okumuvuganya ku bwa pulezidenti bwa FUFA okulemererwa okuyita ku bukwakkulizo obukakali obwassibwawo okulonda tekugenda kubaawo nga Moses Magogo alinze kulangirirwa ku kisanja ekipya ekyokusatu mu lukiiko lwa FUFA tabamiruka olugenda okutuula mu August nga 21 mu disitulikiti y'Embaale. Nga tuvuddeyo nga tukyali mu muzannyo gw'omupiira olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga ey'omupiira gw'ebigere ya Uganda Cranes ebitaddemu engato okwolekera ekibuga Johannesburg ekya South Africa gyegenda okubanga ezannya omupiira ogw'okwegezamu ne bannyinimu ku lwokuna lwa wiikendi. Katulabe omusasi waffe byajje mu nkambi. Omutebi wa Vegas SC Ngera yakulembedde abateebi mu liigi y'eggwanga ababinyeera ne ggoolo 16 Minis Centamu y'omu ku bazannyi 10 abasuuliddwa ku ttiimu egenda okusanya omupiira ogw'omukwano ne South Africa ku lwokwaano ku bugenyi mu kibuga Johannesburg. Abalala abasuuliddwa ye Tom Ikala ne Simon